weewaawo omuntu w'ensi eno yandikoze atya? Omuntu aliko empewo addukirewa? Omuntu alumwa ensonga z'abajjajjaabe akola atya? Omuntu alumwa olubereberye alina kukola atya? Omuntu eyeetaaga okusamira alina kukola atya? Omuntu ng'abonaabona, omuntu agenda kuddukirawa? Abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala mu ggwanga lyattu Uganda oba abaddugavu tugenda kukola tutya? Bwe tuba nga twasigalira tukoze tutya okwejja mu bunnya oba okwenunula? Kubanga olugero luga nti omunaku kaama, ate ne wabaawo olugero olugamba nti akajja obunaku keemanya. Naye tugenda kukola tutya? Tugenda kukola bino wammanga. Ekisooka, abatudde mu nsonga zino ez'abajjajjaffe tulina okuba nga twagaliza abalala, tulina okuba nga tuli bumu, tulina okuba nga tussa kimu, tulina okuba nga tweyagaliza. Okitegedde? Ky'otasobola gundi waba akisobola, olagirireyo omuntu. Ky'otamanyi gundi waba akimanyi, obulire omuntu nti ekyo gundi akimanyi, so si kwekuutira kadingidi nti ekyo nze nkisobola. Era oli ayinza okwebuuza nti omulangira Jjuuko y'ani? Omulangira Jjuuko ye muntu eyajja okubasomesa mufune okumanya n'okutegeera, so si okubaga nti ebyo nze mbisobola oba mbisobola oba jangu ebyo mbisobola. So fe ebiseera ebisinga twagala lubaale eyalemerera oba akulemeredde, wabula si bantu abakyegezaamu. Naye ekibuuzo kibuuza nti abantu bagenda kuddukirawa? Kakati tulina ebifo eby'enjawulo, abamu basawo, ezimu mbiri, obumu bukkiro. Twagala tunnyonnyole eby'abasawo, twagala tunnyonnyole eby'obukkiro, twagala tunnyonnyole eby'embiri. Ekitundutundu kya lubaale ng'akulumira mu kitundutundu eky'obutonzi, wandisoose butonzi, obutonzi ne buggulira ate ekitundutundu ky'obuzaale. Kakati tugenda kumenya ebifo mwe twandiddukidde, oba wa musawo oba lubiri oba bukkiro. Obukkiro bwe bufuga embiri, embiri tezifuga bukkiro. Embiri bye bitundutundu mwe tutudde ffe nga nze kamwa koogera. Embiri tezifuga bukkiro, obukkiro bwe bufuga embiri. Okitegedde? Ate embiri zifuga embuga y'omusawo. Kyokka ate ebifo byonna biba bikola, naye emitendera mw'olina bigenderamu gye ngenda okunnyonnyola. Singa Kabaka abaakuluma, genda mu nnyanga za Walumbe omubikke, wabula olina okumanya biki ebitwalwayo. Obukkiro obw'enjawulo tulina ennyanga za Walumbe, tulina nga twogera ku bukkiro, ennyanga za Walumbe tulina Ekkungu, tulina Jjinjamawuuno, tulina Ebuwanuka, tulina ewa Wannemesese, ewa Mukasa. Kitegedde? Ebifo ebyo byonna tebittaanyizibwamu nsonga, wabula bikola obukkiro. Ewa Mukasa, Ebubembe, Ekitinda wa Wannema, Jjinjamawuuno. Jjinjamawuuno nno ndowooza owetera Kawempe. Tulina Ebuwanuka, Ebuwanuka owetera Kakiri. Tulina Ekkungu okwata ku lw'Ematugga. Nnyanga za Walumbe okwata ku lw'Emityana okugenda okubikka Kabaka. Okitegedde? Tulina Ebussi. Naye mu bubaka bw'okugenda mu bifo ebyo byonna olina kumala kufuna bubaka, so si gundi yaŋŋambye. Tulekeraawo okukola lubaale bantu. Lubaale bantu agenda tusuula ku kyokya. Gundi ansanze mu kkubo n'ankubira akasimu n'aŋŋamba genda egindi, eyo gy'oli tebakola. Ekyo kikyamu era mujja kyejjusa luvannyuma mwenna bakitambuliramu. Gundi yankubidde essimu n'aŋŋamba genda egindi, genda wano, genda wali. Ekyo mujja kyejjusa luvannyuma. Lubaale wa Kacyo kano tutambulira ku jjajja andaga egindi
jajja ndaga kino, jajja akola bw'ati, jajja waba akulaga ebuwanuka awo oli ne bwakkubira essimu n'ogendayo si kikyamu. Jajja waba akulaga ettanda awo oli ne bwakkubira essimu n'akulagirayo si kikyamu. Naye jajja waba talina wakulaga olinaga nti genda egindi bye basobola essente obeera ottaza bwereere. Okitegedde lubaale wa kacyo kano myeso bubaka kugoberera bubaka. Okitegedde kakati tulina embiri ez'enjawulo. Tulina embiri ez'enjawulo. Tulina olubiri lw'omutaka Nakabaale. Olubiri lw'omutaka Nakabaale lusangibwa ku kyalo Ttanda oba ku mutala Ttanda. Olubiri olwo lutuufu era olubiri olwo nsuubira luwangaliddewo emyaka mingi n'omutaka alimu mwana musika. Okitegedde ekitegeeza nti lwadda. Okitegedde omutaka alimu musika, mutaka alimu ye yadda mu bigere bya Nakabaale. Olwo lubiri nalwo ku kyalo Ttanda kwe luli. Tubagambye tugenda kumenya embiri ez'enjawulo n'ebifo eby'enjawulo n'abasawo ab'enjawulo nga bategeera ensonga ezibasumbuwa. Kakati katusookere ku lubiri olw'Abengeye olutudde ku mutala Ttanda. Olubiri olw'Abengeye bw'oba okutte ku lw'Emityana oviiramu ku kyale oba ku katuntundu akayitibwa erinnya lyako bayitawo Nakanyeenya. Ekkubo lye limu lye likutwala mu Nnyanga ate lye limu lye likutwala mu lubiri lw'Abengeye. Lubiri lw'Abengeye nze kennyini kamwa koogera nafunako ekirooto nga ekifo ekyo abantu bakisuulamu ebikuta by'ebikajjo nga buli ajja asuulaawo kasasiro, naye nga wasuula kasasiro waliwo ejjinja. Eddoboozi kiryava ligamba nti amaanyi gaawo weegali lwakuba abantu be bagakozesa obubi. N'olwekyo ekyo kyali kirooto nze kennyini kamwa koogera nze nakifuna. Kitegeeza nti olubiri olwo lutuufu. Olubiri olwo lulina ekikonokono. Okitegedde olubiri olwo lulina ekikonokono eky'Obwakabaka bwa Ndawula. Tulina Ndawula ebuwaali. Ndawula ebuwaali Bukkiro. Ndawula ebuwaali si lubiri. Bukkiro ebuwaali. Kyokka ebituntundu ebittaanyizibwamu ensonga ng'embiri ojja kusangayo embuga ezo. Kati olubiri lw'Abengeye lulina ekikonokono kya Ndawula. Okitegedde nga era muttaanyizibwamu ensonga. Olubiri oluttaanyizibwamu ensonga era lutuufu. Okitegedde tuyina olubiri olulala, olubiri olw'Omulangira Omuchwezi nalwo luttaanyizibwamu ensonga. Kitegeeza kiki nti ali Emityana oba mu Kampala n'emirirwano tetwandirabye lwaki ate onoonya olubiri oluli eggulu ate ng'oli Mityana, ate ng'oli Kampala, ate ng'oli Zigoti. Olubiri lw'Abengeye tulwekakasa lumanye ensonga. Oba lulimu amaanyi gaalwo. Olubiri lw'Omulangira Omuchwezi Kalwanga luli Mubende. Kakati ab'Emubende ekibatindiza eggendo ate okugenda Emityana kiki? Kyokka ate osobola okutindiga eggendo jjajjawo asobola okuwa obubaka ng'ayagala kugenda mu lubiri lw'Omutaka Nakabaale olw'Abengeye Ttanda. Ekyo kirala. Jjajjawo singa akuwa obubaka nga bwogera ku lubiri lw'Abengeye genda, ne bw'oba oli Mubende nga olinaanye olubiri lw'Omulangira Omuchwezi Kalwanga, wabula ng'obubaka bwo buga nti olina kugenda mu lubiri lw'Abengeye, bw'ogenda mu lubiri lwa Kalwanga nsobi. Okitegedde wabula singa oba toyina bubaka naye nga lwaliwo wambiri ng'oli Mubende, ate ekiba kikubuuzisa ojje ewa Mulangira Jjuuko kiki?
okitegedde mufune enjawulo ate mumanye n'ekyandeeta ku internet okusomesa abantu okitegedde bw'obanga oli ku kyalo Mityana oli Zigoti oli Bulenga oli Kampala obubaka bwo bukugamba nti oba tugambe olootewo omulangira omuchwezi Kalwanga ekiba kikutwala mu lubiri lw'abenge kiki tambulira ku mweso gwa jjajjaawo kyokka bwe bubanga si bubaka naye nga lubaaliwo wambiri awo osobola okugenda mu lubiri lwonna lw'oba osiimye. Tuyina olubiri olulala luli lw'abenge ekyalo bakiyita Kityaba okitegedde omuntu ali e Lwabenge ali e Kalungu ali e Lukaya ali oli Lukaya oli Kalungu oli luddawa ekikuleeta mu lubiri lw'omulangira Jjuuko kiki ate ng'olubiri luli ku kyalo kubanga e Lwabenge bw'otuuka mu tawuni gye bayita Miwuula n'obuuza ekyalo kye bayita Kityaba oba otuuka mu lubiri olwo Kityaba mu lubiri olwo bayitayo Lwabenge kitegedde olubiri olwo lukulemberwa omulangira Kisekka okitegedde okujjako ng'olina olubiri olulala lw'ofunamu obubaka oba tugambe oloota wa mulangira Jjuuko awo mba mpulira naye oyinza okuba toyina bubaka ku mutwe naye nga lubaala akuluma wa lubereberye ekigaana okugenda Ekityaba mu Lwabenge kiki awo nno ky'oba olaba nga tufunye nnyo abantu ne batusumbuwa oli najja nga tali ku mulamwa gwa kutambuza lubereberye wabula ali ku mulamwa ogw'okwagala ebyamangu akyali ku mulamwa ogw'okubuukabuuka okitegedde kakati ebituntundu ebyenjawulo tuyina olubiri luli Kyeberese Kyeberese nneeyo waliwo n'akatuntundu ewabikkirwa Kabaka naye akatuntundu ako kakubiri okitegedde era nga Kabaka waali ye bano abankubira abanzija ku mulamu wabadde ki akatuntundu ako kali Kyeberese olubiri luli Kyeberese omusajja akulembera bamuyita Mbago Katibba oba Wamala ndowooza Wamala Mbago Katibba okitegedde Katibba akatibba nno katera kuba kambuzi nnume na muzinda azina akatibba ndowooza baazinanga bazza mu maaso kitegedde na muzinda azina akatibba ak'embuzi ennume akati omusajja atudde Kyeberese bamuyita Katibba Mbago Wamala Mbago Katibba Kyeberese okitegedde era nga naye alinayo obwajenti bwa Kabaka waliyo olusozi oluliko ennyanga za Walumbe oba amatwale ga Walumbe era nga naye asobola okubaako ne kyakkolera okitegedde mulimu abantu ab'enjawulo abamanyi olubereberye waliwo omusajja ayitibwa Kiganda Kiwanuka naye olubereberye alumanyi okitegedde abantu ab'enjawulo bangi kyokka olubereberye lusobola okuba lukuluma naye ng'ate abantu ab'enjawulo basobola okumanya gy'osobola okuddukira akati waliwo bano ye babadde ki waliwo kati katugambe mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono omusajja omukulu Ssaabakabona Jjumba Lubowa Ligaweesa Ssaabakabona Jjumba Lubowa Ligaweesa muntu nga ye obwa Namunigina ng'obuzaale bwe bubeera naye Ssaabakabona mugazi ku bantu b'alina abayitirivu omuntu okubutaabutana n'okubulwa wajja ogenda okutereereza empewo lwaki tomwebuuzaako abantu b'alina bangi bayitirivu genda n'owulira mu bitundu ebyenjawulo Mbalala luddawa ow'Embalala lwaki tomukubira asobola okubamanya olubiri nga lutudde Embalala kuba musajja oyo atambudde nnyo
bitundu ebyenjawulo nga agezaako kulabika nti ebyennono abiteeka ku maapu. Kitegeeza nti ebifo by'amanyi bingi. Asobola okuba n'abayunga amagulu abamanyi, abayunga amagumba, asobola okuba n'abatereza empewo abamanyi, ate nga naye yali mu kintu bakuba nti ebitiibwa bye byeyongera obungi, ndowooza alabika ayinza okuba takyalina budde bubituulamu nnyo, naye nga era oba weebuuza ku muntu abimanyi, abasawo abamutambulirako bangi, abatudde mu buzaale n'abatudde mu lubereberye bayitirivu. Lwaki omuntu osoberwa? Lwaki omuntu obulwa ekyokukola mu nsi? Lwaki omuntu olinda okufuna ebizibu? Abalala tetubamanyi, naye nga tetubamanyi nti mu ggwanga mwebali era abasawo bangi n'abamanyi olubereberye bangi. Teri muntu amanyi lubereberye omu, ate teri muntu amanyi bya kisawo omu. Era oli takulimbalimba nga nagga nti abo tebamanyi bino nze mbimanyi. Nedda, tebakulimbe, wakula ennume, tewakula emu. Abamanyi olubereberye bangi, abamanyi ebyekisawo bangi. Okitegedde? Kakati omusajja omukulu ng'oyo aba asobola okukuwa way forward oba okukulaga kyatasobodde. Asobola oba oli awo okugamba nti kino oba genda egindi. Olubiri lwa Jjumba lubo aligaweesa Ssaabakabona lutudde mukono. Kyokka ate so olulukka kubanga ye asobola okuba takyalina biseera, naye ate alina baamanyi. Oluusi abavumula eddalu, oluusi abakomyawo ebibbe, oluusi abatambuza olubereberye. Alina ekkuŋŋaanyizo ly'abantu lingi era mugazi, si mumpi, muwanvu, ate ayagaliza. Okitegedde? N'olwekyo abantu mu nsi muli bangi. Lwaki abantu mulinda okufuna ebizibu? Ebifo tubibamenyedde, ate n'ebirala bingi tumenyeeko ebyo bye tumanyi. Omutaka Nakabaale olubiri lwatuddemu lulimu obuyinza. Okitegedde? Abantu abasinga obungi mulimu abantu abeenoonyeza ebyabwe. Otuuse mu lubiri lw'omutaka Nakabaale, lubaale oluusi wakutambuliza emyezi 6, weenyiyiddwa oli myezi 4. Otandise oduvumirira nti tebasobola, naye nga gwe wennyini gwe wa bizibu byo, gwe wennyini gwe olina ensonga ezitagenda kuggwa kati, gwe wennyini gwe olina ensonga lubaale baamwokya, baamusuula, baamusiba, empewo zo nnyiivu, biki takuyise. Otuuse mu lubiri omwo otandise okukola amanyanga, otandise n'omwogerako ebya Swakaba, naye nga si wammwe, waddukirayo buddukizi, ate n'ofuluma n'otandika okwogera ebya Swakaba. Abantu abasinga mwegendereza, abantu abasinga mube n'emmizi, abantu abasinga mulekeraawo okwogerera bannammwe amafuukuule. Kati twogera ku kituntundu ekyembiri. Abakulembeze bonna balina obuzibu, si bakulembeze bokka ab'ennono, wabula n'abakulembeze mu zi gavumenti ez'awakati, bammemba ba paalamenti, baminisita, bakulembeze nga ba Museveni, bakabaka, ab'enjuyi ezivuganya, bonna balina abalabe. Okitegedde? Oyinza okusanga kabaka olwaleero nga ebbanga lyamaze mu buyinza buli omu ayogera ebijweteke. Okitegedde? Oli n'ayogera ku kabaka Mutebi, kino kiri. Abantu bali mu nsi muno abeesunaasuna, bataagaliza. Okitegedde? Oyinza okusanga ab'oludda oluvuganya, tugambe kati nga ba abakulira enjuyi ezivuganya, katugambe aliko kati ndowooza oba Bobi Wine. N'osanga olwaleero nga waliwo abamukubira engalo, waliwo ne yalyako ku ssente ze, waliwo ne gwe yayamba, waliwo ne gwe yakwata ku mukono, olwaleero nga mwogerera mafuukuule. Oyo n'omuvaako nodda ku Museveni. Oyinza okusanga nga waliwo eyalya ku ssente za Museveni nga yamubeererawo, oluusi baava dda. Tegedde ebintu ebyenjawulo, bafunamu obutakkanja katono, oba naafuna akamunyiiza katono, neerabira ebirungi byamukoledde. Abo abakulembeze nabo waggulu balina obuzibu. Oyinza okusanga abantu abo tugambe bali ku ludda luvuganya, naye nga nabo batudde ku maziga, babakubira enduulu, naye nga ate babakubira enduulu ate mwe muli abali b'enkwe. N'osanga batudde mu buyinza, njogera kati ku bakulu abali waggulu, tugambe Museveni naye nga gyali ebirowoozo bye
naye nga naye tebimunyumira ng'omuntu. Atunulira ne gundi yalya ku ssente ze, gundi gwe yayamba, ono gwe yasika ku mukono, ono gwe yateesanga naye, ng'oluusi naye amwefuulidde. Ebintu bino biviira ddala ku bukulembeze waggulu ne bikka wansi, okutwaliza wamu nti ensi mbi, abantu babi, abantu si balungi. Okitegedde, n'otuuka ku bukulembeze obw'ennono. Oyinza okusanga Jumba Lubowa ali gaweesa Ssaabakabona naye nga bamuvuganya, ne weebuuza kiki gwe ekikulemye okukola ebibyo? Oba mukulembeze muleke nawe kulembera ewuwo, oba alina byakola bireke. Lwaki obyogerako nti muyaaye? Lwaki okayirirwanga kamulali gw'otalidde? Kulaakulanya ebibyo. Abamu nno abantu abakulaakulana babaluma olw'okuba oli alaba akulaakulanye amanyikiddwa, okitegedde, bibaluma. Ssaabakabona Jumba Lubowa ali gaweesa okutuukawo tekibadde kyangu. Kati abantu bayinza omulaba agendako e Bulaaya biki ensi emumanyi, ne wabeerawo abamulaba obubi, ne wabeerawo abatondatondawo obubiina biina okufuba okulaba nga bamusuula. Awo no tukuutira abamuli emabega obutakkiriza okulwana obwezizingerere, kubanga kyakola si kibi, kubanga ennono ku luli yali terina ddoboozi, yali mmanju, era ng'okulaba n'emmindi oba ekifundikwa kyesittaza oli mulogo. Kyokka basobodde ogyanika, basobodde ogiteeka ku maketi, basobodde ogiteeka ku mmeeza, ku mudaala, ku luguudo. Kakati ayina kabi ki? Akoze ki? Kibi ki kyakoze? Lwaki totuula ewuwo? Bw'oba ng'oli mu lubaale n'olamulira ewuwo, kyaza abazzukulu, lwaki owalampa ebintu by'otasobola? Ye ate kigasa ki? Buli muntu avuddeyo aliko ekirungi kyakoze okumusuula wansi. Kigasa ki? Tugenda kukulaakulana tutya? Lwaki tunaasigala nga tuvumibwa nti abaddugavu tekituvenga ku mimwa? Naffe tukulaakulanekokko. Oli waba avuddeyo n'abeera obulungi, muleke naawe lwana obeere bulungi. Lwaki ogamba omukulembeze ng'oyo nti muyaaye? Lwaki ogamba nti mubbi? Lwaki ogamba nti byakola tebiriiyo? Gwe kola ebiriyo, naawe kola bakulabe. Bw'oba byokola gye ebiri, naawe linda ensi ekulabe. Okukola obulungi tebakikubira kalango. Okukola ebiriyo tebakiteeka kadaala nti mujje mu ndabe, nedda. Okukola ebiriyo balabira ku bikolwa. Naawe kola ebibyo weetereeze. Mulimu nno obukundi bw'abantu. Obukundi bw'abantu oli bw'alaba ono ng'ali bw'ati ng'amukubira akasimu, jangu ekituufu kiri eno, jangu okole bw'oti, jangu kino nze nkisobola, genda egindi bwe bajja okukolera. Oyo muyaaye, oyo mubbi. Obukundi bw'abantu abaalemererwa. Okitegedde, abaalemererwa. Mulimu abantu nga bo balinze bulinzi kufa, gy'okoma okusumbuwa abalala. Obulamuzi n'obwa Katonda mu nsi mwe buli. Okitegedde, bafa tulaba. Ate mu oluusi babeera baagaliza okufa, temufa, mubeerawo mwaka guno mwaka guli, ate era ne mwongera kukulaakulana. Obukundi bagenda bakunkumuka mpola mpola, bafa tulaba. Abamu basula n'okufa eddalu. Okitegedde, kiki ekikugaana ggwe okukola ebirabwa? Kola ebirabwa. Kitegeeza bw'osekeeterera omulala, kitegeeza oba walemererwa. Okukayirirwa kamulali gw'otalidde. Ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bakola kabi ki? Baagaliza obufumbo, abantu abaagala okufumbiriganwa mu nnono, byonna babikola. Balina abantu abajjanjabi, balina abantu abamanyi olubereberye, balina abantu abamanyi ensonga. Mu kifo ky'okubeebuuzaako oba okwebuuza ku mukulembeze waggulu, nina kuddukirawa n'akuwabula. Bw'oba tomwagala muleke. Bw'oba oyagala kuyombayombesa gw'olina mu bufumbo. Bw'oba oyagala kukola biriyo, tandika okole ebiriyo. Ebibyo bireke. Okusekeeterera tekusaana. Awo no tukuutira abantu abamu abalinga abavuddeyo okudda waggulu, nga abantu abasinga balaba mukoze ebirungi, okulwana ennyo. Okitegedde, okulwanirira ensi yammwe Buganda, okulwanirira ennono, okulwanirira obuwangwa. Teri kintu kitaliiko avuganya, teri bukulembeze bwangu. Mwenna abatuddeyo, oba oli musawo wa kinnansi ng'olina omuntu akulya obubi,
olina omuntu akusekeeterera, olina omuntu agamba nti oli muyaaye, olina omuntu agamba nti oli mubbi, naye ng'obiwulira bikulumya emmeeme. Nyiikira okuweereza bakama aba baakutuma, va ku bantu, towuliriza bantu. Abantu babi, abantu si balungi. Kabaka gy'atudde emmeeme emuluma, kabaka mutebi. Ne weebuuza kati obwakabaka we wawe buli, linda amale okuvaako. Mulinda akisa omukono mu biseera bye, lwaki omulumya? Akoze kibi ki? Teri mulamu atasobya. Bw'aba alinako by'akoze bye mumulanga nga tebisanyusa, muwabule, mwogere, muwabule. Ne temwogera birumya mitima. Okitegedde? Ab'oludda olwa gavumenti, bamemba ba palamenti, ebigambo bisukka ku social media. Okitegedde? Bigambo bisukka, tubiraba eno. Waliwo jjo waliwo katambi ke nalabako nga bba wa Leema bamukutte mu bifaananyi n'omukyalo omulala, ndowooza yali agenzeko ku ppata emu, ndowooza bannamawulire era baalondayo bufaananyi obwo ne babugattagatta nga yeekubisizza n'omukazi omulala mukwano gwe, ate ng'omukazi gwe baamukwata naye kituufu yali naye, naye ng'ate omukyala ayina bba era nga yali ppate nga ne bbaawe kwali. Naye tebaafulumya biri ng'ali ne bbaawe, baafulumya bino ng'ali ne bba wa Leema. Okwagala okulumya Leema omutima n'okumunafuya n'okumugja ku mulamwa, ebintu ako nno nkaleesinga kaakulabirako. Mbadde saagala nnyo kuyingira mu ebyo, nkaleesinga kaakulabirako. Okitegedde? Abantu ab'enjawulo n'abantu abalala bantu n'abakulembeze bantu, naye okuboogerako ebya Swakaba, mulimu abantu ababi ng'omulimo gwe buli lwakera okuva mu kitanda anoonya njogere ku ani. Ebibyo byakulema okukola. Lwaki tokola ebibyo? Lwaki kola bakulabe, kola ebirungi bakulabe. Okitegedde? Okusekeeterera si kwe kukuwa ettutumu, okusekeetera si kwe kukuwa erinnya. Mulimu obukundikundi bw'abantu ababeera baalemererwa obugenda busekeeterera abantu. Abakulembeze ab'enjawulo oba mu zi gavumenti oba mu nnono babaako ebirungi bye bakola, babaako n'ebibi bye bakola. Tulemenga okutunuulira ekibi ekimu, tutunuulire ebirungi ebingi. Nze bwe mba nabeerako naawe n'enkuwa ne ku mutwalo ogw'okulya, n'enkuwa ne ku mmere ey'okulya, n'enkukolera ne ku birungi by'omanyi, leka kuddira kibi kimu kiziike ebirungi bye nakukolera. Obulamuzi buba mu butalabika, olaba kutambuza bintu nga tobiggusa. Naffe tufuna abantu ab'enjawulo eno, tufuna okusoomozebwa eno naffe abatudde eno mu mbiri ez'owansi, nga tuggyeko ebifo eby'enjawulo ebinene ng'ebyabasaba Kabona Jjumba Lubo wali gaweesa, bakulembeze abannono nga bakabaka. Naye naffe n'embiri ez'owansi eno naffe tufuna okusoomoozebwa. Ofuna abantu ne bakusuusuuta ne bakuyita taata ne bakola ki, lwafunye ekizibu, lwalwadde. Manyi naffe tufuna abantu oluusi abalwa mu mbiri ne balwamu, oli nakubamu myezi 6, 7, 8 bwe batyo. Yalwala n'omubeererawo, wamumanyisa by'amanyi kati. Yabanga talina kyakulya n'okimuwa, yabanga avumirirwa ab'ekika n'omubeererawo, n'omubuulirira n'omutuusa kati ku kyaliko. Olwaleero nga omusanga yeegasse n'akakundi, bafuuse ng'enkuyege, baluma eno emirandira mbwogwe wansi. Waliwo n'ebintu ebibadde bisoboka. Nze ngamba waliwo omuntu gw'oba osobola okuwalampa naye nga tomusobola, nga tosobola, nga olina kunuuna ku vvu. Okitegedde? Nga olina kunuuna ku vvu. Abantu abasinga baganya okukola ebyabwe, balowooleza mu bya bannaabwe. Ate ne banno b'obeera osekeetera nabo babeera batandika butandisi, naawe osobola okutandika. Mulimu abamu abagala ebyamangu. Okitegedde? Kanteege gundi waba akomawo mu bbeko emitwalo 3. Okitegedde? Ekibiina ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono oba tugiyite Tonism Faith baabeeranga mu ntalo mu biseera eby'emabega eri nga balwanagana n'ab'oludda oba lwabanga lwa Lugave oba
nga tebava mu makooti buli budde Ssaabakabona bamukutte buli budde kati ali mu kkooti buli budde n'olaba ekibinja kimutambulirako nga balwana bwezizingirire entalo okuluma omutima okusula ng'atunula kati olwaleero okutuuka watuuse nga tewali ntalo oyinza okusanga oli nga ayagala musuulira waggulu ku ntikko watuuse ebigendererwa ne weebibuuza bigendererwa ki akola kibi ki okugamba abantu nti mwagale ennono kibi ki kugamba abantu nti mwagale obuwangwa bwammwe kibi ki kugamba abantu nti musamire kibi ki okitegeere kale nno abakulembeze ab'enjawulo oluusi nojja obasanga mu kusoomoozebwa okwengeri ng'eyo nga oluusi tebalina kabi tebalina kibi baagaliza ewetaaga ssente baziteekawo bakulaakulanya abalala bagabira abalala okitegedde waliwo n'omukyala Mama Fiina Ebulenga naye aliko ebirungi byakoze atodde ku nsimbi enkalu awadde ku bantu abawadde ebirabo abawadde obutaka obw'enjawulo yeenyigidde mu bintu eby'enjawulo yeenyigidde mu kuyamba bateesobola kibi ki kyaba akoze oba alinawo ebibi ebitono mubireke mutunuulire ebirungi ekibi ekimu lwaki kibikka ebirungi ebingi tulinawo omukyala Kulannama yawaayo ettaka eritali lya mulundi gumu eri ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ekintu ekyo kinene eri omuntu atasobola kutuula mitwalo 10 gikuwa naye ettaka eritali lya kakadde kamu nze ngamba nti abantu abasinga bandisobezangayo akantu akatono ne tukaleka abantu tuwulira nti mu Uganda mulimu amadiini ate tuwulira nti amadiini gasomesa abantu empisa obutegeyo kubeera obumu kati ate amadiini mugaso ki gwe gaakola kubanga ennono mutandise gisoosowaza jjo kakati bwe muba mugaa nti mwasoma amadiini era buli omu alina eddiini kati bye mukola gyebiri omukazi atodde ettaka ndi Kulannama atodde ettaka aliwaddeyo eri enzikiriza y'obuwangwa n'ennono agabye ppikipiki agabye ebintu agabye ne ssente enkalu omusawo afunye obuzibu adduse ezambwa agenza abirabye okitegedde batunuulidde ensonga omusawo ayambiddwa akoze kabiiki mulimu abantu abaalemererwa nga bo omulimu gwabwe kulingiriza awulireyo ono kaakoze akateke ku social media okuwubisa abalala okuwuddiisa abalala eri abantu betukoledde ebirungi naye ng'olwaleero balina bantu babi naye nga beerabidde nti Lubaale ye mulamuzi obutalabika bwe bulamuzi naye nga naye bwakusanga awulira ensonyi wamuwaako ku kyokulya wamubeererawo abamu tubafuna nga baavu bankuseere nakunkunya edda n'omubeererawo n'omulyowo omwoyo n'omugumya n'atuuka waatuuse ate n'alaba nti ate asaanye kusuula ggwe okitegedde bangi n'omufuna nga talina oba oluusi n'omufuna nga kasente kakuwayo sike kakajjamu ekyo ky'omukolera akuwayo akasente katono n'omuyimusa n'afuna okumanya n'okutegera biki okitegedde n'atuuka waatuuse alina okumanya kati yeesalirawo ayogerera asobola okwetaaya n'agenda ne yeegatta n'obukundikundi bw'abantu abaalemererwa enkya n'owulira nga beegasse boogera bikyamu beegasse bakola kukusuula tegedde bintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo kugamba ne weebuuza nti bw'oba ng'otambuza Lubaale mu maaso osuubirayo ejjamba bw'oba ng'otambuza Lubaale nga weerabidde omukululo gy'oyise mu maaso osuubirayo obwenkanya mu myoyo kubanga emyoyo tusamira gye gimu twawula mitwe bw'aba kabaka tusamira omu bwe giba misambwa tusamira omusambwa gumu bw'oba nga eyakolera ku kirungi olwaleero omwogerera bibi nga yakolera ku kirungi n'osanga omuntu agamba nti oyo gundi mubi nawe n'ogamba kituufu mubi naye nga yakuwaako ku kikumi kye n'okirya oba yakuwaako ku mmere ye n'ogirya oba yakuyambako we wali tosobola olwaleero abantu abasinga balabira kumpi eri abantu abasomoseddwa abakulembeze ab'enjawulo mu zi gavumenti kutuukira ddala ku bapulezidenti okitegedde abakulembeze abasinga batuuzizza mu ntebe ngumya mutwe naye abakulembeze abasinga beewuunya bantu be bakwata ku mukono okuviira ddala kuba kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri
batula mu ntebe ne beewuunya abantu abamu be baakwatako ku mikono. Eri abantu abamu oluusi nga yagenda Bulanga Emmengo nga mwavu muzibu nga tayina n'aweebwa omulimu, Ssaabasajja Kabaka n'amubeererawo. Okitegedde, olwaleero nga bwe yafuna ssente asobola okubala $5,000,000 ku akawunti oba 10 oba 15. Essente ne zimuwanika, essente ne zimwerabiza engeri gye basinkanamu ne Mutebi. Olwaleero ng'oyinza okusanga ng'ali ku ludda olugamba nti Mutebi si Kabaka, Mutebi kino, Mutebi kino, Mutebi kino, naye ng'entandikwa baali babiri. Oyinza okusanga omuntu nga tugambe Museveni waggulu, Museveni waggulu nga alina omuntu yamusanga nga mwavu, oluusi amuwadde ekifo ekisava, oluusi alina by'amukoledde, amusuumusizza, akoze eki. Olwaleero omuntu oyo ng'aweza $2,000,000 ku akawunti oba 10, ne yeerabira nti mu nsi namwe mubaamu obulamuzi. Oba okitegedde, oba omuntu tomwagala muleke, bw'aba yakolera ku kirungi muleke. Ebirungi ebingi lwaki bibeera binafu ku kibi ekimu? Oyinza okusanga Bobi Wine Kyagulanyi nga ayina abantu bazze abeererawo, okitegedde, era nga bazze bakuba enduulu. Olwaleero nga okitegedde, olwaleero nga naye alina okusoomoozebwaga ne gundi naye nandyamu olukwe. Okitegedde, twagadde tubabuulire ku bakulembeze ab'enjawulo okutuukira ddala ku b'ennono n'abakulembeze ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nabo bwe kiri. Batambula nga balaga essanyu, batambula ne bayimba ne babeerawo ne bayiye okulaba enzikiriza ne bukadde etya mu bantu, enzikiriza ne bunya etya mu bantu. Tetugaanyi baweebwa ssente, naffe tuweebwa ssente. Nange nsobola okusomesa abantu, oli naakuwayo $10,000, oli naakuwayo mmeka. Naye ne wabaawo oli awulira nti enzikiriza y'obuwangwa n'ennono oli yagiwadde ensawo za sementi 10, balina essinzizo lye bazimba. Oli yawaddeyo obukadde 3, balina essinzizo lye bazimba. Ne wabaawo gwe kizimbye omutwe. Okukulaakulana tekitegeeza kulinnyira ku banno. Okukulaakulana naawe osobola. Okukulaakulana si kuteekawo kakundi kasekeeterera mulala kumusuula. Abantu ababi tebawangaala, abantu ababi tebakulaakulana, abantu ababi boogera emimwa ne gibagaziwa, naye nga gwe boogerera. Ffenno tukuutira abantu be boogerera okusirikanga. Asirise abeera muwanguzi, ayogera ennyo tawangula. Omuntu ow'ebirowoozo ebibi ebiseera ebisinga aba mulogo. Omuntu atayagaliza ebiseera ebisinga abanga mulogo. Tubakuutira mwenna abakulembeze waggulu ne mu nnono mu buwangwa, oba oli musawo ku kyalo naye nga olina omuntu akusumbuwa, kusirika n'akola byonna by'akola, atuuka n'akoma, akuwalampa n'atuuka w'akoma. Nywerera ku myoyo gy'oweereza, keddiza mu ekyo. Okitegedde, bw'obanga olina gw'oweereza, tugambe mu bakulembeze bano baminisita baani, ng'okkiririza mu mukama wo, kkiririza mu oyo, oba ku musekeeterezi. Bw'obanga oli mu nnono, tugambe ekiwayi ekinene ekiri mu ttondizi mu faith, abakulembeze ab'enjawulo, abalambisi b'enzikiriza eyo, bannamawulire, bakabona ab'enjawulo, bannabbona, abaweeka, abatwala enzikiriza eyo mu maaso. Okusinziira ku mirimu gye mukola, omusekeeterezi tavangayo n'akufuula Yuda. Abantu abaludde nga muweereza mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono, ttondizi mu faith, era nga otudde mu bukulembeze, ensi ekutegedde, ensi ekumanyi. Omuntu enkya ajja kujja nga Yuda akujje ku mulamwa, akulowoozese nti mukama wo mubi, akulowoozese nti kulannama mubi, akulowoozese nti Jjumba Lubo waligaweesa mubi. Abo babeera Bayuda. Abantu tuddemu amagezi agagoba enswera kubbi, twawule ba Yuda n'abantu abalungi. Njagala okutumirako ennyo abantu abawuddiisibwa mu bifo eby'enjawulo. Oli nakubira akasimu nakugamba nti oyo nno gw'oliko mukyamu, naawe nokkiriza, nga totudde ku buliri kumala kwefumiitiza kuga nti ono gwe ngoberera kyo kyekyo. Okitegedde, twasookedde ku bintu eby'obuwangwa, twasookedde ku bifo ebitambulizibwamu lubaale, okuwalampa okugendera ddala waggulu n'ebyobufuzi.
ebifo ebitambulirwamu lubaale. Ekintu kye mbagamba mukikkirize. Bwe nkugamba nti olubiri luno lukola era luba lukola, bwe nkugamba nti omulangira omucwezi ensonga azimanyi aba azimanyi, bwe nkugamba nti olubiri lw'Abengeye olutudde ku Mutala Ttanda nga lukulemberwa Omutaka Nakabaale, ensonga mweziri ziba mweziri. Abatuulamu mmwe mwonoonayo, abatuulamu mmwe muviirako abantu abalala okulaba nti ekifo ekyo tekiriimu maanyi. Era emabega eri baalwogereranga ebya Swakaba, okitegedde, bwe lugwa bwe lusituka naye teri maanyi gasengukawo. Wabula abatuddemu be babeera ab'ebigambo ebingi okulowoozesa abalala nti terukola. Twabawadde ekirooto kye twafunawo. Nze kennyini kamwa koogera nafuna ekirooto nga waliwo ejjinja mu lubiri olwo lw'Abengeye, nga waliwo ejjinja. Buli ayitawo ng'alisuulako ebisasiro, buli ayitawo ng'alisuulako ebikuta by'ebikajjo, eddoboozi ne ligamba nti amaanyi gaawo weegali, wabula abantu be bagakozesa obubi. Okitegedde? Muwulire byange, kubanga twagala ennono eno okugibunyisa. Buli muntu amanyi ku by'ennono mwebuuzeeko. Ssaabakabona Jjumba Lubuwa ligaweesa waggulu, mwebuuzeeko. Alina abantu bangi abamanyi ennono. Asobola okuba takyalina biseera, naye ate asobola okugamba nti gende Katikamu, asobola okugamba nti gende Mukono, asobola okugamba nti gende Ejjindi. Buli kalonda aba ateeka okuba amumanyi kuba abantu bababeeramu. Enzikiriza eyo erimu enkumi n'enkumi z'abantu abamanyi ennono, enkumi n'enkumi. Bonna bolaba batikidde enkofiira ku mikolo egy'enjawulo, balina kye bamanyi. Okitegedde? Naye ensi erimu obukundikundi bw'abantu abakyamu ababi nga babi, bo omulimo gwabwe kulengera batasobola, oyo tasobola, oyo akumalira biseera. Ate n'abantu babuyabuya, wafuna obubaka ng'olina okugenda mu lubiri lw'omucwezi era n'obeerayo n'okola ensonga ne weewunzika, n'osanga Yuda n'akugamba nti abo tebasobola, weerabidde nti gwe weewunzika. Ate n'okiteeka ku mukulembeze n'ogamba nti kituufu, talina kyasobola era sirina kyenzijeeyo. Ffe tufuna abantu ab'enjawulo mu mbiri zaffe. Oli najja nga lubaale we waakulwawo ne mumala naye emyezi 6, kyokka mu myezi 6 kuba akafaananyi. Si buli budde nti alina ssente ezigenda okusasula ekijamu ekyo. N'obeera n'omuntu n'omuyamba n'omukwatirako ekyokulya biki, bintu eby'enjawulo biki, naye nga teyajjirira kukola lubaale, beenoonyeza byabwe. Oluusi lubaale wakutwala emyezi 4, aba yakabeerawo 2 ne yeenyiwa ne yeetamwa, oluusi ku mbeera z'abantu bawangaaliramu biki, yeenyiyiddwa ensonga, si mugumiikiriza, ebintu ne bimulema. Okitegedde? Bw'afuluma ebweru n'asanga ba Yuda, abantu abeenoonyeza ebyabwe, bamugamba tolaba eyo wali omalirayo biseera, eyo baali tebasobola. Naye naga kituufu baali tebasobola, kyokka embiri azizaala ali omu. Abantu abasinga oba bafuna ensonyi nga beebase, embiri azizaala ali omu. Ekifa mu lubiri e Buddu kyekifa mu lubiri lw'Abengeye, ekifa mu lubiri lw'Abengeye kyekifa Kaluwanga gye yalaga. Embiri azizaala ali omu, embiri za njawulo n'omusawo w'ekinnansi. Bw'onoolemwa mu lubiri luno naye nga wabikkamu ku baana, era bw'onoogenda mu lubiri olulala era ojja kubikka abaana. Bw'onoolemwa mu lubiri luno, kubanga embiri bakuvuunulira bubaka n'okola kyewaloose. Era buli lubiri gy'olaga bwe kiri, embiri tezirimu balaguzi, tezirimu bakubi ba myeso buli gy'olaga, wabula obutamanya butambuza amazzi ekiro. Era omuntu ow'omutwe omunafu akooya bigere. Abantu bajja kuzunga naye nga ne gy'avudde ekituufu akiresseeyo. Ebikolobero ebyakolwa bajjajjaabo mu lubaale bye bikuleetera lubaale okuba nga tagguka mangu. Gwe n'olowooza nti akukulembera alabika yataggusa mangu mpewo ezo. Lubaale w'embiri obubaka bwo bwe bukutuusa ku buwanguzi. Lubaale w'embiri akulembera ekifo ekyo si yakutuusa ku buwanguzi, bubaka bwa jjajjaawo. Ekyenjawulo nti akulembera ekifo ekyo alina okufuba okulaba ng'ataputa ebyo bivudde mu bubaka bwo.
abantu abasinga basonyiwala olusinga omusanze ate abantu abasinga tuba tumanyi ate yakutwala nti tomanyi olina n'omuntu gw'osanga n'omuwa ku ssente n'omugamba we bali kubeerayo muli muti eyo naye ng'ate okimanyi nti mubi. Abantu abasinga babuyabuya tebamanyi oli omusanga n'omuwayo emitwalo 2 genda onywemu kasooda n'alowooza nti tomanyi nti mubi naye ate ng'omanyi nti mubi. Awo nno kyebagamba nti okusirika kuwanguza. Aliyo yenna yenna ng'asekeetererwa osirikanga busirisi, asirise abeera muwanguzi. Omulabe tawangula, omulabe tawangulangako, ate omulabe afa mangu, ate omulabe takulaakulana. Okitegedde? Omulabe abeerawo kwagala kukusuula wansi. Mwenna bali mu bukulembeze mbasabira okubeera abagumu n'obugumiikiriza n'okunywerera ku nsonga ne ku mazima ne ku ekyo kye muliko. Kuba ffe abamu tuba tulaba nti bya nsonga, tuba tulaba nti mukola ebyo, ate okweyagaliza, okubeera obumu, ennono okugikumaakuma. Omulembe gw'abasawo okwesekeeterera gwadibizibwa. Omulembe oguliwo bwe batusobola kuvumula ddalu mulagirire ku mutalo oguddako ewali alivumula. Omulembe gw'okweyogerako n'okwevumirira gulwanyisibwe nnyo guveewo, era ndowooza ab'enzikiriza y'obwangwa n'ennono kye baliko waggulu, kubanga bakuŋŋaanyiza abasawo ab'enjawulo era emabega eri naleeta akalowoozo ninga nti lwaki ebibiina bino eby'enjawulo tebikkiriza ne kibeera ekibiina kimu nti enzikiriza eba enzikiriza. Enzikiriza erimu obuvumuzi, obusawo, obusawuzi ate n'okusaba. Bikitegedde nga mulimu amakuŋŋaaniro agasabirwamu ate nga mulimu n'ebifo ebivumula. Enzikiriza ebeeremu nga boga nti abakatoliki mu ggwanga. Okwevuganya nga bino ebibiina by'amadiini kwandivuddewo, nga buli akwata ku muntu abonaabona yogera ebikwatako, so toyogerera gundi. N'abasomesa bali ku mitimbagano gya intaneti, bw'osanga ng'omusomesa ng'ayogerera gundi amafuukule tomuwulirizanga, aba talina kyagenda kukukolera. Ate n'abantu nabo babuyabuya. Osanze omusomesa ali ku intaneti kuno akugamba oyo gundi mubi, oyo gundi tasobola, oyo gundi ali bw'ati. Lwaki teweebuuza lwaki tambuulira nti nina kukola bwe nti ne bwe nti? Lwaki atatuukira ku gundi? Bw'osanga ng'omusomesa ku intaneti ng'avumirira omulala n'ogenda mu maaso naye, aba gwe naawe oba mu buyabuya. Ennono teyandibaddemu kwevumirira. Ennono tuli baana bannambi, ndeemu kukulaakulanya nnono, kugatta abantu kulabika nti Uganda tuvaayo oba Abafirika tuvaayo. Kwebyo ebyasuulwa bajjajjaffe. Buli muntu yenna ngamba wandibadde ng'owuliriza abasomesa ab'enjawulo ng'omusomesa akusika kulwana kulaba nti akukolera ku bizibu byo. Togenda ng'owa omuntu nga asika zawuwe naye nga abalala abalaga nti tebalina magezi. Omuntu w'ensi awuliriza, omuntu akulaga nga nti abalala tebalina magezi, ne bw'olikola lubaale otya ng'alina byakkulemberamu tebirikola. Ogenda ng'ew'omuntu ow'emmeme ennongoofu, omwoyo omulongoofu, omutima omulongoofu. Okitegedde? Eriyo abasajja abatuuyanye nnyo okulabika nti basika abasawo wansi, era kyobula nti omusajja oyo mulemerako Jjumba Lubowa Ligaweesa Semmuli Ssaabakabona atadde ssente mu bintu ebitamukwatako. Kyokka ssente azifuna, essente zimugabirirwa, abantu abasiima byakola. Naye ate nga bw'azifuna sijja kugamba nti azikolamu bibye. Ate ebintu ebikoleddwa ne bw'anaafa ebimu bijja kusigala nga byanzikiriza ya buwangwa na nnono. Naye ebintu ebisinga tubiraba ku social media. Amanyi n'okutegeka emikolo ew'omusawo nga embuga siyiye, ettaka siriye, naye nga ayagala omusawo oyo ensi emulabe nti naye gy'ali. Abantu abatoola amataka ne bagawaayo. Okitegedde? Tebagawaayo lwa kabampaane, kubanga singa abakabampaane bwe yandiwaddeyo ettaka nga bannamawulire bamukutte ku bifaananyi, yandibadde bwe bamala okuyisa ebifaananyi ng'agamba ettaka lyange mulinzirize. Oyo si kabampaane, atodde ekintu kye yagula ne ssente ze.
Bana abantu ababi mulokoke, abantu ababi mwejjuse, temulinyira ku bannammwe, abantu mukole ebintu ebibagasa, ennono yaffe etinte waggulu. Okitegedde, leka kuzimbira ku munno, leka kubeera ng'olina gw'ogenda okukolako ate oyogere ku linnya lya gundi. Kola ku muntu nga weetengeredde. Abantu abasinga mulina lubaale ku mitwe. Lwaki jjajjaawo tomuwa obuvumu noga naffe tulina okugenda mu maaso? Lwaki jjajjaawo mufuula omunafu ng'ozimbira ku mulala? Lwaki okukola ku muntu omala kwogera ate ku munno? Okukola ku muntu weetengerere nti nsobola, era kolera omuntu ekintu nti osobola. Tokolera muntu kintu ng'omala mugamba nti oyo eyakolera nga kino takisobola. Kolera ku muntu ng'oyimiridde ku magulu ga abiri nti bajjajjange weebali. Okitegedde, twagala omwoyo gumu, abaana b'endeemu, olulimi lumu, okutabaganira awamu, ennono emu, okwagalana, okweyagaliza, okubeera ekimu. Ensonga zino okuziggyamu ebikolwa ebibi ebyeffutwa, ebyeffitina, mujja kulaba nga tukulaakulanye, mujja kulaba ng'ennono zikulaakulanye. Naye abantu ababi, abantu ababi bakunkumuka tulaba. Ate abantu ababi babeera bamanyi nti enkyo ojja kufa, ne bakulabawo omwaka guno, omwaka ogujja, buli nnaku bakulabawo oli n'atakoowa, neyakuwalana emyezi giri n'asigala ng'akuwalana. Okitegedde, abantu nabamu bamanyi n'okusanga abantu baffe ebbali, oli n'amukubira essimu n'amuga okyali n'oyo nno muzibu, oyo nno ne weebuuza kaamulali, okukaayirirwa kaamulali nga tewamulidde kikukwatirako wa? Lwaki tofa ku bibyo? Abantu abasinga lubaale abalemi okusamira balandukira ku bannaabwe. Okitegedde, musamire empewo, mugguse empewo. Baatambuzako ku mpewo ne zigaana, kati omulimu gwabwe kukeera kwogera ku bantu. Okitegedde, Pawulo Kafeero nno yabayimbako nagamba nti yayimbako Kakolwa, abamanyi oluyimba lwa Kakolwa, akakolwa nga kazannyira mu musiri, simanyi ogwateganya bannyini gwo, ebintu ebisinga ebifaanaganako ebityo. Kale nno abantu b'ensi tubakubiriza obutazannyira mu mannya g'abalala. Ekitegedde, okutuukira ddala waggulu bakulembeze abatukulira bakabaka, Ronald Muwenda Mutebi II kabaka, okubaleka. Oba oli mukulembeze muleke, oba obukulembeze obwagala vaayo oyogere. Ate abamu abaseketera bannaabwe nga basawo, togenda keera enkya oli omusawo waba wangabi gwe ng'oli wante, togenda keera nkya osamire lubaale w'abangabi, olina kutuula wuwo lubaale w'abente n'onoonyereza yabeerangawo atya. Abantu abamu bakeera kuzunga nga omulimu gwabwe kwogera ku balala, omulimu gwabwe kwagala kusuula balala, ekintu ekitasoboka. Tosobola kusuula muntu Katonda gwawadde. Okitegedde, tosobola kusuula muntu Katonda gwataddeko ddusu. Abantu abasinga obungi bakooyera bwereere. Okitegedde, ate abantu abasinga bakoleddwa ku birungi nga muyise mu bifo eby'enjawulo nga waliwo abakoledde ku birungi, enkya muswala nga mubasanze. Okuswala kubeerawo mu mitima nga mubasanze. Oli ne waba yakunyiza akantu katono musonyiwe okusinga okubikka ebirungi by'aba yakukolera. Okitegedde, n'olwekyo ebintu ebisinga tulina okubyegendereza. Abantu abanoonya lubaale mbakuutira, mutambule mu bifo eby'enjawulo ate mwebuuze mu bifo eby'enjawulo. Omulamu ogwatuleeta kuno okusomesa abantu okutambula n'okumanya, so si kugamba nti mutunoonye. Tufunye nnyo abantu ab'enjawulo abatulumiza emitima n'okutukabya amaziga, abantu okujja nga beenoonyeza ebyabwe, abantu okujja nga tibali ku mulamwa. Omuntu okujja okunoonya ensonga jangu ng'okimanyi nti lubaale yakulema, lubaale yalemerera, lubaale omutambuze wano na wali. Bwe tukugamba nti lubaale oyo ajja kutwala emyezi 5, gigumiikirize ogimalirize. Ensonga bw'ozikoba mu myezi 3 nga twagamba 5, enkya n'osanga omuntu omukyamu oba omubi nakugamba nti ebyo byamulema, naawe n'ogamba nti kituufu byamulema, naye ng'oli yakugamba nti lubaale oyo okusinziira ku bukambwe bw'alina yamutereeza emyezi 5 n'otagimalaako. Ebiseera ebisinga obungi gwe obeera omubuyabuya. Embiri zino zeeyisa kimu. Eyayambaza Nabinene mu lubiri olulala
bwe lukulema era bw'ogenda mu lulala nabine n'omwambaza. Okitegedde? Eyabikka abalongo mu lubiri olumu bwe lukulema era bw'ogenda mu lubiri olulala era abalongo ojja babikka. Kwe kubuuka enkale ate n'olinnya mu bbi. Olw'omuntu omubi abeera akujje ku mulamwa. Bugumiikiriza bukka. Abalala batuula mu bifo ne bamaliriza ensonga ate abalala ensonga ne zibalema okumalirizamu. Abantu bajjamu ebyabaleeta ate abalala ebyabaleeta ne bibalemeramu. Kiki minzaani eri luddawa nti bubuyabuya n'obutamanya. Okitegedde? Ensonyi zikwata nnyo abantu ababi nga basanze ababakwatirako. Abantu ababi abataleka mikululo ne bwofa tusobola kufuna mirembe, ne bw'otambuza lubaale tatuuka tagguka. Abantu bangi babuuza bannaabwe mwe mwakikola mutya naye nga kwabanga kwewunzika kwerere nga ye teyasobola kutuuka. Omuntu ayagala okutuusa lubaale sooka otuule ogende ng'osiima ku buli muntu yakkoleranga ekirungi. Bw'osanga ng'omubi amwogerako ekibi sirika, tosangayo kikyo. Oli nga yakkolera ku kirungi, buli lw'omwogerera ekibi ne by'otambuza tebituuka. Abantu abasinga bajja kufuuka enkongolo mu mbiri olw'abantu ababi. Abantu abasinga bajja kutambuza ng'ensonga nga tezigguka olw'abantu ababi. Abantu abasinga bajja kukola ebintu bino bibaleme olw'abantu ababi. Abantu ababi babeerayo eyo okubagamba nti kino ekifo kyasoba. Eri abantu abakubira amasimu nga baga nti ettanda mu nnyanga waasoba, kati n'omubuuza kabaka kubanja omubikka kati ogenda kulaga wa kifo kye ekirala ky'omanyi. Eriyo abantu ab'emimwa eminene nga yo omulimu gwe kwogera ebyo. Lwaki oyogerera ekifo ekitali kikyo? Yogerera ekikyo. Gamba ekikyo nti kyasoba. Oli nakkubira essimu nga nti Wannakayime Mubende waasoba. Lwaki n'omubuuza nti ani yagambye nti waasoba? N'akugamba nti naloose nga nina okugenda Wannakayime Mubende ntwaleyo ekyanzi naye ate baŋŋambye waasoba eyo totawaana kgenda. Lwaki abantu muli babi? Jjajja w'omuntu amulaze e Mubende ate gwe omugambye waasoba. Jjajja w'omuntu musiru. Lwaki mwekiika bannammwe? Lwaki mutuula mu kkubo lya bannammwe? Tulina mu bigo bya mugenyi. Mu bigo bya mugenyi abantu balootayo. Kyokka olina kugamba eyo tebikola. Lwaki abantu ababi temufa ne muvaawo? Abantu mubaleke bakole ennono. Okitegedde? Oli ajja kujja ng'aloose Kalwanga omucwezi omugambe nti Kalwanga omucwezi muto naawe tasobola. Amukuloosezza musiru. Amukuloosezza musiru. Amukuloosezza jjajjaawo. Kyokka toddidde obumanyi bwa jjajjaawo obugasse n'obumanyi bw'abantu. Abantu tebalina kalungi. Muve ku bantu. Mulekerawo okwesigama ku bantu. Abantu babakyaya ne bannammwe. Omuntu akukyaya n'omuntu eyakuwa ku tuzzi. Omuntu akukyaya n'omuntu eyakuyamba nga tolina ky'omuwadde. Eri abantu betukyaza nga mwavu nga talina kye yakuwa naye nga wamala naye emyezi 8 nga talina kye yakuwa. Yalya, yanywa, yafuna okumanya. N'asanga omuntu omubi. Okitegedde? N'amukyusa tayimingi. Abantu banyinya bakyusa tayimingi naye nga abakyusa tayimingi twababeererawo, tubabeereddewo. Okitegedde? Kale abantu mwandibadde mwekuba mu mitima bakulembeze ab'enjawulo obutabasuula kugwa, obutabalwanyisa. Abakulembeze mubaleke bakulembere batwale ennono mu maaso. Bakulembeze bateekeddwa okukola. Okubalumya emmeeme si kye kijja okuyamba. Okwagala okubasuula si kye kijja okuyamba. Gwe bawadde ne bwe yagala okumusuula tusobola kusobola. Biba bigambo olwaleero enkya luli naye ebigambo tebisobola kusuula muntu. Okitegedde? Ate mu abantu b'ensi okusanga omuntu ng'atadde erinnya lya Jjumba Lubu aligaweesa mu kamwa nti muyaayi ng'ate yakugamba kukolako tokyamanga. Okusanga omuntu nga kugamba nti Mbago Katibba Wamala mubi naye ng'ate akugamba naye akugamba kukolako tokyamanga. Okusanga omuntu nga kugamba nti gy'oli tebakola jangu eno naye nga jjajjawo si yakugambye togendanga. Buba bubuyabuya. Lubaala ajja bazunza kuba Lubaale takweragulira. Lubaale agendera ku mwoyo gwo. Lubaale atambulira ku bigambo byo. Lubaale agendera ku kyoyagala. Bakwasa ekifundikwa nga kiriko amatwe 2, okutu okumu kwa abantu, okutu okumu kwa jjajjaawo, okutu kw'abantu bwe kukusinga amaanyi. Ojja kutambuza ebigere paka lwe biriggwako obwoya ku ntumbwe. Ojja kukola nga Lubaale nga bw'omuddamu. Ojja kukola nga towangula. Ojja kukola nga totuuka. Olisubwa omukisa gwa jjajjaawo gwe yakutegekera
lwa butawuliriza jjajjaawo, olina gy'oloota, olina obubaka kye bugamba okukola, ate omuntu akugamba ebyo bireke, obubaka bugamba genda wa Nakayime Mubende, omuntu akugamba eyo waasoba togenda jangu kutwala ejjindi, naawe n'ogaana okugenda jjajjaawo gye yakuloosezza. Olina ekifo kye wabeerangamu nga buli byokola byonna jjajjaawo yabikuloosa. Osanze omuntu akugambye nti eyo bakyamu, naye nga weerabidde nti jjajjaawo ye yakugamba nga buli kiwalinga okola, buli kiwalinga otuukiriza, buli kiwalinga oteeka mu nkola kyavanga mu birooto bya jjajjaawo. Osanze omuntu omulabe akugambye nti eyo tebakola, eyo bakyamu. Okitegedde? Abantu abasinga mugenda kukola lubaale nga tagguka. Abantu ababi abajja bannaabwe ku mulamwa bajja kufa bubi, bajja kugabana empeera ezitanyuma. Kale abantu mwegendereze. Gwe ayimiridde obutagwa wekkaanye, gwe ayimiridde obutagwa yimirira ku magulu g'abiri otambuze ensonga z'abajjajjaabo yonna gy'obanga olaze mu mbiri ez'enjawulo, mu mbuga ez'enjawulo. Togenderanga ku muntu akugamba nti oyo muyaaye. Tuukayo okakase, tuukanga ku gurawundi olabe ekigenda mu maaso. Si buli muntu nti alikola luba luno n'amuggusa. Abantu babeera 100, ku 100 abantu 2 be bawangula ensonga. Si buli muntu gw'osanga ayogera ennyo nti aba amanyi, si buli muntu gw'osanga ayogera ennyo nti aba ayagala omulala. Abantu abasinga baba n'empalana zaabwe. Abantu abasinga ng'ogenda omukolako omukwano ng'amaze okuvumirira omulala, sooka olondoole. Bano bakwatagana, baagalana. Bwe neeteeka ku ono, bano balina empalana, bano tebakolagana. Abantu abasinga mubakolako emikwano nga mwerabidde nti gw'okolako omukwano alina obukyayi ne gundi. Bw'oba otambuza lubaale tojja muggusa kubanga oyingidde mu mpalana z'oli. Oli akugambe jangu eno nze nsobola, oyo tasobola. Naye nga gw'ogamba nti oyo tasobola, beeyinako obukuku, beeyinako obutakkaanya. Kale ebintu eby'enjawulo abantu abasinga mwegendereze ng'ogenda okukwana omuntu. Mwegendereze ng'omuntu agenda okukulagirira ky'agenda okukolera. Weegendereze ng'omuntu agambe nti kino nze nkisobola naye ng'amaze kugamba nti kiganda kiwanuka mukyamu. Okitegedde? Abantu buli omu atunule mu ngatto ze. Bwe muba mwagala okuwangula mu nsi muno, buli muntu atunule mu ngatto ze. Ate abantu mweyagalize. Abasawo ab'enjawulo mweyagale, mwagalane, mubeere omuntu omu. Tokuutira gundi kadingidi, towulirizanga bigambo. Mulekeraawo okunenyanga abakulembeze nga temutuuse ku gurawundi. Mulekerengaawo okubuukiranga gundi waabuukidde. Tokolanga lubaale muntu, kolanga jjajjaawo by'aggamba. Jjajjaawo bw'abanga alina ebigambo bye yakuloosezanga ewa Katibba Mbago Wamala, ng'alina ebigambo byakuloosezaawo, fumba ekijjulo, bikka abaana, kola bw'oti, kati kola bw'oti, oli n'akusanga mu kkonaga nti Mbago Katibba muyaaye. Ate nga jjajjaawo mu biseera ebyo alina ebintu by'aggamba ng'okukoleranga oluusi yakuwanga n'omutwalo gwe n'oguli oluusi yakutwalako ne mu ddwaliro. Beera wa kisa, musonyiwe, leka kwogera bya swakaba kuba yakuyambako, kuba yakwatirako. Abantu abasinga lubaale agenda balema lwekyo. Abantu abasinga tubasekerera nga tulaba tebajja kuggusa bintu ebyo, nga tebajja bisobola. Kuba lubaale ayagala mwoyo gumu, lubaale ayagala emmeeme emu, lubaale ayagala bumu, lubaale atuula ku mmeeme ennongoofu, lubaale tatuula ku mmeeme za mpalana, lubaale tatuula ku mmeeme za bukyayi. Osanga ng'omusomesa asomesa naye nga yeesigama ku balala, oyo tokyamanga. Bw'osanga ng'omusawo asawula naye ng'asawula yeesigama ku balala, tokyamanga. Bw'osanga ng'omusawo ayogera ku balala ebibi naye nga basawo banne, tokyamanga. Aba talina gyakutwala mu maaso. Embuga eyo eba erimu obukyayi, embuga eyo eba ejjudde empalana, embuga eyo eba terimu mwoyo mulongoofu. Mugendenga ku basawo, mugendenga ku basawo ab'omwoyo ogw'ennono, mugendenga ku basawo abalina emmeeme ey'ennono. Okitegedde? Kale ebintu eby'enjawulo weewaawo. Abakuume Liiso Ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.